Akakiiko akalondola obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President ka State House Anti-Corruption Unit olwaleero kasibye mu disitulikiti y'e Mitooma okulondola abakozi ba gavumenti abagambibwa okwenyigira mu buli bw'enguzi. Mu mbeera eno bakutte akulira abakozi ku disitulikiti eno oba KAO, Joanita Nakityo, ow'ebyenjigiriza oba Senior Education Officer, Richard Nabimanya, akulira ebyobulamu ku disitulikiti eno Sadiq Mugisha, n'akulira akakiiko akagaba emirimu ka District Services Commission Sam Tugume Kalakuza, nga bonna kigambibwa bajja ku bantu ssente nga babasuubiza okubawa emirimu. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 9 Ogwokusatu omwaka 2026 kwalaga nga KAO Joanita Nakityo bwe yeenyigira mu mirimu gy'akulira akakiiko akagaba emirimu ku district ng'akolaganye ne ssentebe waako Sam Tugume okujja ssente ku bantu abaali basabye emirimu. Era okunoonyereza kulaga Tugume ono nga bwe yaggyako abantu abali 23 ssente eziri wakati w'obukadde 725 okubawa emirimu, kyokka ng'era kituufu abamu ku bano emirimu gyabaweebwa. Ate yakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Sadiq Mugisha kigambibwa nti yabbira abaali bagenda mu interview ebigezo basobole okuyita bafune emirimu. Nabimanya Richard ow'ebyenjigiriza nti ye yalaga oludda era n'atuukirira akakiiko akagaba emirimu okuwa abantu abamu emirimu oluvannyuma lw'okubafunako ekyojja mu miro. Wabula ono bino byonna abyegaanye n'atubuulira ng'enkaayana eziri mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti yaabwe ze ziviirako bino byonna. They have been fabricating messages that I sought money from people, but I knew, in fact, I'm not worried because these have been happening. Onera agamba waliwo abantu abamukwatirwa ensaalwa nga kino kyatandika dda okuva lwe yafuna omulimu guno era be bali emabega w'okumulima empindi ku mugongo. These are politics of Mitooma. Before I assumed this office, of course, most of the people never wanted me to be one. And of course, when I entered, they continued with their missions and ambitions, and that's why we are here. Ate yakulira ebyobulamu district Sadiq Mugisha atubuulidde nga bwe waliwo abakulu abalowooza nti eggwanga lino lyabwe abaalina abantu be baali baagala bawe emirimu kyokka nga tebalina bisaanyizo n'obumanyirivu nga kati kye kibakwasa. All of these are fabricated cases against some of us because of our competence, try and compete in the exercise that has been taking place. Where some people in this country who feel they have to own Uganda have decided to do what we are seeing here today because they have interest, they need their people, even people who don't qualify. Umaru Muhanguzi amyuka ADC wa district eno avumiridde ebikolwa bino n'ategeeza nga bwe bisobola okulemesa abantu okusaba emirimu. Naye ate ekirala ono asasudde miliyoni 14 bw'agenda ku mulimu ogwo yagenda kukola ki? Oba omulagira ddala nti maybe that is good naye bw'anaagendamu akolere same. So we need to condemn the whole thing. Onera asabye abantu bonna abaali bagiddwako ssente mu ngeri eno okwekubira enduulu mu b'obuyinza basobole okuyambibwa. Tesino kya Mitooma yokka mu ggwanga lyonna awali ebizibu nga bino bakusaba ssente tukulira abakulembeze waliwo LC5 waliwo ba RDC waliwo ba DISO sajja obabuulireko bakuyambe mu bintu nga bino. Y'omwogezi w'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President Mariam Natasha ategeezezza nga bano bwe bagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Twagala okwebaza abantu okubeera nga bavaayo okulopa bino ebintu kubanga abantu bwe baweebwa emirimu nga si batuufu ekitegeeza ne service delivery egenda beera mbi eri abantu era nga tubongera amaanyi nti bongere okuloopa mu offices ez'enjawulo ensonga zino zijja kukolebwako. Era kizuuliddwa nga bwe waliwo n'ow'omuluka amanyiddwa nga Esther Owalimpa naye yajja ssente ku bantu eziri eyo mu bukadde 3 mu mbeera y'okubasuubiza okubawa emirimu. Ne ssentebe w'eggombolola y'e Kashenshero naye kigambibwa nti yajja ku Gloria alyatuha emitwalo 9 ng'amusuubiza okumuwa omulimu. Akakiiko ke kamu kakizuula nga Oliver Twesige omutuuze wa disitulikiti eno era ng'akwatagana n'abakakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti naye yajja ssente ku bantu eziri eyo mu kakadde kamu emitwalo 65 ng'abasuubiza nga bwe bagenda okubafunira emirimu. Kati abakwate bakuumirwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.